wafukako okunyiga kwange ekiruyi kyange kyonna kubanga ensi zonna omuliro gw'obujja bwange gulizirya. Bimunyiza biriteta muliro gw'obujja guli byokya. Katonda waffe omulungi tumwebaza akeesezza obudde nga tuli balamu era atukuumye kuyita mu nnaku zonna zitukubye amabega bwe twasobola okuwuliziganya nammwe ku sabbiiti nga ndi ku mpewo zino eza Moon TV Otuyiga Obunnabbi. Neebaza mu ngeri enjawulo bonna abafuye okulaba omulimu gwe gugenda maaso. Mukama bawe omukisa. Katuwe tukuweeyo okusaba tandike teekateeka. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga otuwadde obulamu bulungi mu nsi eno enzibu gye tulimu tudde emitawaana. Otusaasire ebitali byabutujjulifu maaso go mu kulowooza mukwano mu kulowooza ne mu kwogera. Tusaba otubeere otuwa omwoyo ow'amazima atuluŋŋamye okutambulanga oyagala otutuvaako ennaku zonna. Tusaba otuluŋŋamye nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, otukulembere mu nteekateeka zonna ez'olunaku olwaleero. Kisa kyo n'okusaasa kubeera omu naffe ennaku zonna. Erinnya eddungi Yesu Kristo Omukozi waffe. Mpozi ennaku zino bbiri Tuesday ewedde n'eno tetusobodde kubanga tulaga ku lutimbe nga nabagamba sabbiiti ewedde ninamu obuzibuzibu bw'ekyuma laputopu, ninamu obuzibuzibu yeetaaga okuba nga tufuna ekyuma ekyo laputopu esobola okuba nga etuyambako mu mirimu gyaffe. Nabadde ndikaawo mu nnaku 6 yabadde Sande ne muganda wange ono bambi Mukama amuddizeewo amuwonye omukisa. Muganda wange ono bamuyita erinnya lye Suya Sipolinga kwera ku mulimu emabega kaawo naye nabadde erikaawo nako message ke nafunye okuva ku akawunti ye amannya ge kankiwereko wano eno katono nnyo mbe nga mbabuulira amannya g'omukulu oyo. Sijjalema kumusoma mannya kubanga bambi afuddeyo okulaba nga adduukira omulanga gwe nakuba ku nsonga ya laptop. Naye amannya ge ngenda gakebera ngenda galaba Mukama nga bwali ow'ekisa ndya gafuna. Naye bambi yatuyamba n'atusindikira nadde ndi awo yatusindikidde emitwalo giri 32 ku gya laptop 32 baseerabidde ndoza bwekityo. Nankubye esimu nangamba nti nawulidde okoba omulanga gwa laptop naye yongereza okwo. Kigambo kinene nnyo muganda wange wankoledde ebigambo bikulu nnyo simanyi oyinza kukwebaza naye Mukama abakuddizaawo. Erinnya nno ndyerabidde lyembuzeemu Katonda naye nja kuliraba ekisa kya Katonda. Muganda wange oyo mwebaza kubanga bambi afaayo nnyo okulanga omulimu guno ogenda mu maaso era Mukama amuddizeewo emirundi gyo nahaye mukulu Mike Sekiranda. Mukulu wange Mike Sekiranda nkwebaza nnyo. Mukama akuwa omukisa. Laptop tugisenvuddeko okuba nga akasente akafuniddwa tujja kuba emirimu gitambula bulungi nnyo. Ate era tulina n'omukubo omulala gwa kamera agamba kamera okuyita mu wiiki tuba tulina okukola live streaming ez'enjawulo. Ku sabbiiti twagala oswiminga message tuyiga naye oluusi tuba ne limited gundi ate nga twamuna kubuuza nti munnange nga letulaba gundi twagala kuyigako nammwe online. Abantu abamu bategeera message eno naye tebanna bali waka bali stranded temanyi kyakkuzaako. Bamala otegeera abasumba message kalinga Prime Radio ebintu bigenda mu maaso byonna byebayiko babiri ku development bintu bitalina makulu. So n'enjiri eri lifeless terina bulamu kankuza ekigambo ekyo terina warning eri bantu. So abantu babaganya okulaba obubaka buna eno online abaliko babe nga asobola okuba nga atuyigamu nabo naye bambi tebasobola. So singa tufunye kamera eyo tusobola okukola streaming ezo buli kiseera tuba nga tusobola okuyiga ebigambo ne laptop yaffe gye twogeddeko wayo kasiteba ng'efunikiddwa. Tujja kwongera kuba nga tukola message zino nga bwe tuze tukola then naye streaming bwebanga egize twasobola okukozesa kamera entuyamba okustreaminga obubaka buno abali ku Facebook, WhatsApp, Facebook, YouTube muba musobola okufuna obubaka buno eno nga bugenda maaso live
tagigana bala bangi nnyo kubanga sobola okulaba message eyo n'okugiwuliriza. Mukama bawa omukisa bali nnyo okuwagira waliwo ku mwanyinaze naye bamuyita yansindikirako message ye sister Diana enabulagala bambi naye Mukama akuwa omukisa. Mwanyinaze oyo naye asindika ekimu ekyo kyekumi n'abalala bangi nnyo bambi sijja kugamba nti yekka n'abalala wala kubinaga nti ye mpeerezako ekirabo kyange naye wala ngamba eddoboozi liri wansi nebigenda kuteerera muganda wange waliwo bye tukyatereezaawo katono nnyo nga bwe tugenda mu maaso. Eddoboozi liri wansi bwaŋŋambye naye bijja kuteerera munnange mpola mpola waliwo ebigwa bitalaze naye nga tugenda mu maaso bijja kuba nga bitereezebwa olw'ekisa kya Katonda. So bwekityo baganda bange mu bufunze bebaza abasoda okwagira omulimu ogwo omulimu gwa Katonda. Abalala bangi waliwo ne sister Nabwire endowooza ali kitundu ki wano Nansana wewawo Nansana ye sister Nabwire Joan Samali Nabwire bambi naye akola omulimu munene nnyo bwe wafuna tayisi ye ne offering ola yataddeko ebiri ataddeko. So ye yakitegeera nti ekimu ekyekumi n'ekirabo kikola mulimu gwa Katonda era afuba nnyo okulaba bane kamaleko ekintu kino si buli muntu awagira omulimu nti mugagga si muntu awagira omulimu nti alina naye guba mutima kweganyisa. Omuntu bw'alema okuwagira omulimu gwa Katonda nga akyali mwavu ne bwaligagga batali guwagira nkiddamu omuntu kasita alema okuwagira omulimu gwa Katonda nga mwavu nga talina tali guwagira nga alina. Ekiraga omuntu nti alina omutima omugabi kwe kubanga akatono kalina akasheyalinga n'omulala. Ekiraga omuntu nti alina okuyamba omuntu abantu abasinga bw'ogenda okumusaba obuyambi nti nsakunyambayo omutwalo bw'aba talinawo wali 10 oba 2 gali mu kava takuwa. Bw'omusaba omutwalo nga dde alina emitwalo 2 tasobola kugwawulamu akuwa obanga alina omutwalo guliwo tasobola gukuwa. Ekintu ekyo abantu bakirina nnyo tasobola kukwata mutwalo nga gwalina mu bulamu bwe nti agukuwe. Abantu bagenda okukuwa nga alina wali era abantu basinga Uganda afajja kuba nga tumweyungako ndowooza tugende wamu. Abantu abasinga abanga akugabire abanga akuwa ekintu alina okumekinga sure nti alina wali erizaavu. Era ojja kusanga omusajja omuntu ayinza okuwa emitwalo 5 n'akuwa eky'etaano ng'aba ne musajja ono ampadde naye ng'agenza okuwa eky'etaano nga agenza balabalamu bwe bubalansi obufisse ku byakoze eki. Omusajja n'akuwa 10 olu naye nga tamanyi kyagenda kuzzaako nkya aba mu ddakiika eziddako agamba nondumuwadde mulimu bangobye naye luno ndikuwadde genda ofuna ekyokulya. Naye nga yeekudde kyonna kyalina n'akatono konna konna tamanyi na bigenda kuddako kye bayita okugabo. So siga nti buli akuwa ekinene akuwadde atodde ku kinene olwensonga okuwadde emitwalo 10 n'agikuwa naye nga azikuwadde tasigazza age Mukama yamanyi kuba muganda nga ekizibu ekyalina yekisinga kati. Naye ekyo muganda nga kyenjagadde otandika nakyo nti okuwagira omulimu oba okuddiza Mukama nze tali kongera ekigambo kineeno sigamba nti kwata emitwalo 5 wagira omulimu kwata emitwalo 10 wagira omulimu naye obuvunaanyizibwa Mukama bwe yakuwa bw'oba otuukiriza alina ekimu eky'ekkumi ku buli kyofuna. Ne bw'ofuna sinsi 5 Mukama abanjako olwa 5 gye. Ne bw'ofuna emitwalo 5 Mukama abanjako 5 gye. Egyo si gijjo era buli muntu ali ekimu eky'ekkumi okikola mu bumenyi bw'amateeka mu bubbi. Amosi agamba nti omuntu alinyaga Katonda kibuuzo kinga ekitasoboka naye kinga wonogamba nti naye omuntu asobola okugenda ku poliisi nabbako yagala obutumuzanyiza asala ne bafanda ensawo nogamba okakasa nti oyo gwolaba ne bafanda abasala ensawo nogamba kijja omusirikale yakwatisa amateeka yasiba ababbi ate gwogenda omubbe matwabba owo omusajja omu gwe bagamba yabbako mu ssabo yabba omusamizi bana batunda yajja n'amulimba ntunda ebinusu bagula ebinusu bwobanga olina ebinusu sente bweziti n'ogula ebinusu najja n'amufera n'amusetinga akazi ne kajja kamubuuza ebinusu ebyo ku bbeyi nga mulimbye mbu babinoonya birimu kye babyetaagamu weyamala okugira okamala okusasula ebinusu naabu bikagenda weyamala okukasasula ebinusu ne kagenda olw'essimu n'aziggyako omanyi kye yagira kye yagamba
omusamizi yakuba mu kyoto nagamba nanzire nja kukigwako naye naki yamukola kuba naye yamubba naye nga tawena kati kyevuddenga nti omuntu alinyaga Katonda omuntu alibba Katonda nagane mumunyaga nzi kizibu nkyewunyisa omuntu okubba Katonda ate nga bamubba muganda waffe inginiya brother Niyoshima asindise emitwalo 10 akama okuwumukisa olwasapoti eyo omusajja oyo niyinza obutamwogerako nnyo bingi bajja twewunya nnyo nti lwaki tumwogerako ennyo omusajja agala Katonda omusajja alina amabaala n'agatuna n'afiira obukadde 2 bwafuna mu bintu ebyo yafiira obukadde 2 ng'akyusiza amazima gano gamayamba naye Mukama n'amuwa omukisa wamu ne mukyala we bakkiriza amazima naye gyagumya okukkiriza Katonda era abagabiriti n'ebisomozebwa bingi eri famire ye sobo tukwebaza Mukama kwongera omukisa naye mukwongerezaako Mukama saba Katonda akutukkiriza ekisa kyaffe okutuweerezaawo nakikyaffe okuweereza ate natwomoka ogw'obulamu muganda wange nafunye okusomezebwa mu bantu ab'enjawulo bembadde nadde nzija nnaku lwejjo bala nnyo nsi nasindikidde amafuta newe naasula twaliko ewuwe twaniriza Mukama waffe omukisa naye bwe nali twavayo Mukama tuwadde omukisa nitubeerayo newewuwe abantu bangi bwe nasisinkana ab'enjawulo okwaliko n'omusamize omusamize bamutaka bonna Lubanga abeera nnyo ku mikutu egy'enjawulo egy'amawulire kabona Lubanga kyaka mu Bwakabaka bagala nayo baati nene nnyo mu basamize ana baati gyakwata kwekana mu mafiina alinga bano bamama simanyi baba babuwe bw'amaanyi yazisinkanye n'ambuuza nti famire gundi mu programu era alina YouTube kyalina ffe abeerako nnyo okulaba programu gyetuweereza n'agamba naye nange menya yankole effort singa korona bakoze ki awedde ng'agaba obukadde 4 ayakwongera mulimu gwa Mukama bwe tuweereza ye kyayagala naye singa tumuwa ekyawandiikibwa oba tumuwa endowooza yaffe kabona Lubanga ng'agamba singa tumuwa endowooza yaffe nti ebyobuwangwa n'ebyennono byawukana bitya nebya Katonda omuntu yasabidde mu ddiini ye yasabidde mu ggwanga lye kati emuganja yange nja kubuuza Mukama muganda wange kingi asobola okunyera ensonga eyo miliyoni 4 oba kona tanatuuka tetanakuggwako wabula tetumuwa kyawandiikibwa wabula ensonga eyeesigika nga tonagenda wala nnyo muganda wange kuba kati ku TV zano kwali omusajja oyo nja mugamba ebigambo bineeno obulokozi tebabugula era kino bwe tuba nga tukyanukula tetukyabula kunukula for the basis of okutuwa ssente aliwadde emmere okukisazaamu ne baligamba nti sinadde 10 mu mbe answer kyalibuuliddwa naye omuntu nawe abaagirwa omulimu aguwagira mutima ogw'eddembe era ne bwagamba nti sigenda zibawo era kino kukyogera sikyogera ku lwa ssente nno era gyeganda ekigambo kino kitera nnyo kyogera ti omuntu yena naasuubira okuwagira omulimu gwa Katonda ng'asuubira kuguwagira kulaba nga akyusa mayindi zaffe abaweereza nga oli wanaga nti kambateekemu ssente agamagamu bagasirikire nze nagamba tutwana na ssente zo era naga omuntu yena ayagala okulaba nga awagira omulimu guno guwagire ng'omanyi nti ogenda kubeera obedient eri amazima bweguwagira ogamba nti kankola infiltration omuntu ono mujje ku mulamwa tomala biseera mukwano gwange akasenteko keterekere kakuume kalye okute webake omuntu omu yanga ekigambo kino kansooka enkyogere nikengende mu maaso yaga ndi amusajja oyo yeesiga ki yali ku sabbiriiti okwogera ku basajja abo abamaanyi yeesiga ki nali njogera kuba nga twogera ku bapaapa bikiwe bityo naye nekigawo kinyala okubuuza nange abalaba puroguramu eno mwesiga ki obutabigera mazima amazima gakaawa olwogera nze neesiga ki okubyogera kyobuuza naye gwe weesiga ki okubisirikira nanzirawo nejja n'okuyenga omusajja ono abantu amanyaza gano beesiga ki obutagogera ki muli mutima mwesiga ki ekibawaga kubanga kambuuza ekibuuzo kino abantu basinga bati abantu bannaba nti ojja kwogera ku musajja balina emmundu
balina obukule kuba banga Kayanja bogera Kayanja wamaanyi alina n'abanene mu gavumenti wamaanyi nnyo ebyo mbiwulira era abirina sikiwakana naye Kayanja he is nothing alinganga akantu akatali mu before God maaso ga Katonda. Nze ekigambo kino kibagamba baganda ba Satani kabuweeza bulunga nnyo omuntu gwenda okugwentya nti omuntu omutya Katonda yekka eyakola eggulu n'ensi eyanteeka mu nsi yamanyi bwe nazaalibwa bwe najja mu nsi bwendya bwentuuka ku TV emyaka gyengenda okuwangala ku nsi yagimanyi ekigenda okunzita akimanyi sirina stress kwogera mazima nyinza n'okugasirikira enkya motoka n'enkuba ate nga nsobola banga bukyanga ngogera n'emyaka giweze twakusonga ndikwazi effort tamwe tukubazi effort tugenda kukwata amasimu naye tulina kitwagala otereza mu baganda bange kiba tulinzeemuuko twagala ebibuuzo byammwe nasooka ne twakuwangaza effort ew'abakyala baŋŋamba nti abo bali eno mu byalo gye boogerera ebigambo ebyo yingirako ekibuga obyogereko olabe naye mbafuna ne mbasaasira nze nakuba namba ole namba nga teri muntu avaayo na nsonga y'amazima ogera ku basajja abo ne babanga avaayo nayo naye bagamba bajja kubatta muso byogera ne batabakwata tukyali balamu n'okubyogera tukyabyogera bajenerali bangi bakatuliki bajenerali bangi basabira amakanisa g'abakayanja balina obuyinza okusobola n'otukwata singa nti tebajja tukwata basobola n'otukwata ne tubula nawo netuddamu nakulabi obaolyawo weewunye nti naye Katonda asinga byonna yayinza byonna nakola olukuŋŋwana ebusungu ne muyita ajje naye yasobola kwebuuza ku kalidinaali nagamba ayogeza amazima akola ki ayogere so baganda baffe tubaa twebaza abantu abamu ab'enjawulo otuwebaza temukkirize nga tukoze ekitubaziza nga bulaza nnyo osiima sajja oyo bwenabadde onakulegule kanfulire ku kigambo kino zaade sanga 9 kitundu nansindikira nakutambule ki ntambule bana embeera wala ge mazima yadali bize nga ku mirimu gimusumbuwa ate nabavuga nga bayomba nnyo naye nanga samu mu dakika nga 10 kansindika ka transfer wali asokutambula nade envuga okutuuka ekakiri nasima omukazi ng'agudde ku kkubo nakasente kennamukade yadampada akasente anfula nsigazaawo ka balance omukazi ng'agudde ku kkubo naye ng'ali lubuto namuvuse nemulira ku pikipiki nga oba asirikale oba kimukama tukulembere nemutwale wakiso ku district agenda azaali natuka nakagoye naka abasajja bazibu nnyo ate nakagoye nakamu nemutwalayo naza gwe baawe nengati simumanyi nakola empozi ki muleesi bambi mukama yazadde abaana babiri nalongo yazadde abaana babiri nali nkyaliwo naye nti mukama ajja kuntambuza kwenga obudde bukyali okutuuka ti nakwe kuzaalirawo abaana babiri baade balenzi beereeyo naye nga mukama nze nkoze paati yange sirina kyennina nenkwata 15 ze nabali nazo nemuwa nalongo sikubanga badde otola ku nvumbo era namugambye bwe naba nvudde e Kampala nayitirawo nomubuuzaako nenkubuuzaako oba nkuze egyo wakoze ki ewavudde nenkatalina n'ekikumi neki neso ogwe mulimu gwa Katonda sente brother Nyonsiba yakoze zakoze omulimu gwe zava zokukola kiri ne ziyamba n'omukyala nagemeze kankole paati yange gambe kwa ki natuuse wengenda osula bamanya ko siri njolu naye bambi wakawa ensula nakati teweralika webake tunaabira abawululaki olulala so mukama brother Nyonsiba sente za contributives abantu bangi sente zoteekamu mu mulimu gwa Katonda kati ng'oli yabuuza ekibuuzo nakuteekamu sente gwa mulimu gwa Katonda nesinga muba taga kyandikibwa aga ensonga ey'essimba oba yaguze ebyuma yagambye eyawula obuki ebyobuwangwa n'ennono n'eddiini ya akkiriza mu byabuwangwa na nnono ebyeddiini sibyakkirizamu akkiriza mu byabuwangwa n'ennono kasokogera ku bigambo by'omukikubo by'omwami oyo kuba kati ku TV kwali awulira alina amayembe alina amayembe akali enjawulo eri mu bintu bino eno kozi kaboleka ekino obuwangwa obutuufu era obussa mu Katonda ekitiibwa si bubi era bw'osanga mu buwangwa waffe tutanye okugamba mu buwangwa waffe ng'Abaganda ekigambo ekitula okugamba nti omukazi nga takulembera tafuga musajja eyo oda ya Katonda obuwangwa
omukazi omusajja tawassa wa luganda lwe oba abaluganda tebawasangana tebafumbigana kyamuzizo bayibuli ekiwagira kati obuwangwa obulungi ebutakontana kigambo kya Katonda obuwangwa obubi ebukontana kigambo kya Katonda okugeza omukyala tosembeera nnyazaalawo ojja kusiiga obuko ekyo ekigambo bakikola nnyo naye tekiri bibiriko amamanyi n'okwata bayibuli nagigezaako naye okusembeera obuko bwonna zaalawo oba sezaalawo ate omusemberedde mu mbeera simanyi abaganda bakikozesa nnyo oluusi okubanga baagala obutaleeta mawemuukirano sezaala zadde muwala we kaba bakangirawo nagasikankana namwewala olwekyo naye ng'ate bwembanga musemberedde togamba nti gundi akoze ekibi ekyomuzizo ne bagamba omwana we mudda awaka ekyo kyakwirabirako kimu ekyokubiri wawo bye bawanuuza bw'osanga embwa mu kkubo dawaka ebuwangwa mwebiri abantu babikozesa nnyo bingi nnyo esinza kumala mubimanyi naye nga bwodda mu bayibuli tewaliwo ekigamba nti embwa bw'ekisanga mu kkubo kumati bawosanga omukazi ku makyaddayo webaki olwo olunaku lufumbo kisiraani gyale simanyi bwofuna kino ekizibu okola bwoti ebintu bijjamu obulombolombo n'okweraguzalaguza mukama ebyo byakyawa ebyobuwangwa ebibi naye ebyobuwangwa ebituufu mukama nga tebikubagana na kigambo kya Katonda tebirina buzibu era kyovuga nti ebiseera ebisinga Pawulo we yali yogera ku bakazi sajja okukuza enviiri yagamba n'obuwangwa tebubagamba bwe butyo ekikyandiko nikikyendeabidde 11 Bakolinso nga annyonnyola ku bakyala ekisooka 11 annyonnyola ku bakyala abasajja balina kweyisa batya obutakuza nviiri naga omukyala enviiri mukama kyamuwanga ekitiibwa ky'omukazi n'agamba n'obuwangwa tebubagamba bwe butyo obuwangwa obulungi si bubi oba n'obutonde nekyayo komba obutonde kituufu obwosanga omukazi musajja nga akuziza omuviiri gugomeka muyayi osanga omusajja nga awumudde amatu muyayi hawegoma kina bakyala si kirungi kuwummula amatu naye ate omusajja kiba kiribyo naye babayita abakazi mweyonjenga so mu byambala ebisaana waliwo ebitasaana byebagendamu biyondi naye ebisaana si mukulanga nviiri si mukwena ne kazaabu n'ebiringa ebyo majolobero n'ebirala byoyinza okulowoozako naye ng'abakyala abeeyita abakristaayo alaba ndowooza a Christian and the world birina okwawukana omukristaayo n'ensi aye kyakuyiga kirambo ekyo Christian and the world omukristaayo n'ensi byawukana bitya ensi erina bwetambula n'omukristaayo erina bwakola ki bwatambula so mu bufunze ebigambo bya mukadde wange oyo obuwangwa obutakwagana na bayibuli bulungi naye waliwo obuwangwa sitaani bwe yayingiramu n'abwonoona kubanga yagamba n'aleeta ebitali okuyita emmandwa y'emitwalo 10 era y'ejjembe lye kwali ku TV kasana awulire ejjembe lye ya mitwalo 10 okuliyita n'abasumba basaba 10 wabula okusibulira omuti ye takkiriza nnyo mu matabi gano agabira ku muti ayagala taapuluutu ensibuko oba ensibuko emitwalo gibe emiliyoni 6 balina sente mulandira ngayagala kukola mulandira aga nti omuntu yalibadde matabi balibadde mulandira amatabi omulandira gugubako nnyo eddagala okusinga ki amatabi nga akyeta ku nsonga ki yadde aleetanga agamba ng'examples ng'agamba nti yagaba mulandira tagaba miki naye ate omulandira ye Kristo kubanga lwatuze mulundi Yesu Kristo yayogerako nti nze mugazi ogw'amazima kitange ye mulimu Yesu Kristo ye kikolo era gwe mulandira yaga nti naffe ab'obuwangwa tegutusimba ku ye ab'obuwangwa balinamu departments ez'enjawulo ye lubaaliwo essimu lubaaliwo emugagga ng'agamba nti agenda kuteekawo effort yaguze ebyuma miliyoni zanena nga 5 kugula ebyuma kubuulira njiri singa abayo omuntu ayaleeta ensengo ey'obwesimba miliyoni 4 ayakwagira mulimu gwa guno gwe tuweereza ayaguwagira ye nga ye naye singa abayo munaddiini omuki oba akkiriza amazima ge twogeramu sinzaategedde wabula nga miliyoni 4 weeziri omuntu ayita ensonga esimba nti awakyantu bakkiriza mu bya buwangwa akati muganda wange ensonga endala njagijjera mu bayibuli obuwangwa bwebogerako bayita obuwangwa bwe batakuta mbu mukama yatonda nga tulaba ebyokola n'ebiringa ebibagamba Katonda bitonda birungi babyogera nnyo olw'ekigendererwa baba baagala okulaba nga balaga Yesu Kristo Katonda yatonda Yesu yatonda Lucifer
Yeye yatonda sitaani. yatonda sitaani. Yesu yatonda bamalayika yatonda mandwa. Yesu yatonda bamalayika yatonda byokola biteega. Yatonda gundi bichi balubale. Oya yadagamba nti wabera ku programu yaffe agibera ko nnyo bana ndio sasa omayo kinga nti bali ku beeru yatonda balubale kubanga Katonda yatonda abamalayika abalungi ne bonooneka. Katonda yatonda muonoonyi, yatonda omuntu atalina kibi. Empisa y'ekibi ne tulimu obwamize emibi gyayingira lwabujeemu nga ne Setaani gwe musamira ne mandwa babikola nga bawakanya enkola ya Katonda. Ekyabagobya mu ggulu obutabeerayo n'okubanga bava maaso ga Katonda kwagala kusinzibwa kye mukola womusobya nakola ebintu kubanga ayagala obeerenga omugulumiza. Abasajja bafunye ffemu abayimbi, abasajja bafunye ffemu bannabyabufuzi, abasumba b'amakanisa naye nga bifuna kwamaze obuvuunamira Setaani alyoka abawo amaanyi ago. Kyekyamugobya mu ggulu ngayagala asinzibwe, Mukama n'amugoba mu ggulu. Kwaye Katonda ye muyinza wa byonna, yamutonda. Kati bwe yasuulibwa ku nsi n'akola strategy ayingidde atya mu Bukristaayo. Tusizze tulaba nga obusamizi bw'e Babuloni obwatandika obw'okuba basamira miizi okusinza Sande, okukoleza zikando, okusabira emirambo, okusabira abafu, byali bya bukaafiiri. Kale bagira bayambaza ekyambalo ky'Obukristaayo nga bannaffe bano Abakatuliki ne badda ku Yozefu eyafedda, Mariyamu abaafedda, Yuda Taddeyo bano bakizito omuto. Musoma yawoleza abaana abato kuba ye kizito omuto. Mu Gutali nayo tebiriiyo. Kali obusamize bwa Babuloni bakukoola ne babuleeta, naye Setaani kye yakola akakodyo n'addiwa obusamize bwa Babuloni n'abukokoola n'abujja n'abuteeka mu kkanisa n'ambaza ekyambalo ky'Obukristaayo n'abutuma Semeramis n'amutuma Mariyamu, Tamuza n'amutuma Yesu, Petero Zewusi n'abatuma Petero, bangi bazatuma Apollo walaba ndowooza. Najja n'abambaza ekyambalo ky'Obukristaayo. Sande olunaku lw'abakaafiiri lwe basamirako bakatonda waabwe origini yaalwo, najja n'alufuula olunaku lwa Sabbiiti. Bingi nnyo bye baleeta kandi ezakolebwa ku mikolo gy'okusabira Katonda bali abedda ababakaafiiri. Najja nabireeta mu misa nga batambula, nazireeta okwaya nyingi zo nzireeta okuyimba. Mukadde wange oyo naye sijja mwogera linnya naye yatulagako alubamu nga baali bakutte kando nga babagatta. Kakati egyo mikolo gya busamize azuuka obudde bugenze bambitegera oluvannyuma kando zineeno ise twakutenga even now time nenga basabeni yagamba ajja kutereka ebintu ebyo okutuusa nga aliwo omuntu alese ensonga esimba tajja gira terinayo Bayibuli terina we era yalinze omuntu yenna avaayo ajja amugane nti munnange wagwa nagwa ntya nga mwe mwandagane kando n'omusima wati yatugatta kando ezikumibwa kando ziriawo zitengeta butengeezi. So muganda waffe tukusaba nti ogume Katonda waffe wakisa. So sinza gana kwebaza bayinza okuba wabuuza ebuuzo ku WhatsApp, ali ku WhatsApp nkose namba misu mubuuze ku WhatsApp nga webatereeza amaloboozi kubasingaza eddakiika ntono nnyo naye ate twetaaga ku masimu. So muganda wange nze bukyatulanga okuweereza obuweereza buno mbadde sikikolangako so nga ate ekiseera kitambula nsaba ngezeeko okukwatako mu bugalo okukwata mu bugalo buno nsaba nsi ekitegeere nti gwebala omulimu guno nogezaako okumpita nti okwongera okugaziya amazima gano abantu banyagani otukata ku TV nga timune muganda wange kiyingi nenyonsi bakola ki sinza kugana kutengwa kuweza mulimu gwa Katonda. Ate nsobola okwebaza abaganda baffe abatugezaako okusapootinga okumalayo ssente z'eddwaliro. Katusigaze emitwalo 30 enginya nyonsi batuwe emitwalo 10 aba ne bongerako essente katusigaze emitwalo 30 naye ekiro kikana kibagambe ng'okyalikaawo mikwano gyaffe abala puroguramu eno abawagira mbeebaza weewaawo naye ntuleba tenyo okugamba nti olwo n'omukwano gwange yaŋŋamba nti nze omusajja oyo bambi munebalize nnyo omusajja ayogera amazima mutabani wa Kandi naye musanyuka nnyo ng'ali kuti omusajja ayogera ebigambo omusajja mugumu naye nga wetutambulirako bunkenke naye ng'okyalikaawo katono omusajja yalwala senga teyadda naye nga oba obulamu bwakomawo nga Mukama yamusevinga n'abeerawo lwaki tomusapoota omuyambako n'omukwatira ku mulimu ogwo ekyabanze ekyamazima nabagamba buli wasindika naye era n'abasindise basindika kimu kya 10
era olya omuntu omu yenna asooka okugamba waliwo bakuba essimu naye bajja kukimanyi oba bakimanyi nti ndi ku mukutu naye naye kyenjagala ogira simanyi oba tukwate bayite ku ssimu eno eya minisitule eddoboozi linaaba lisobola okuyitamu so okubanga tukozesa eno babuuze ebibuuzo bayinza okukozesa ekyo ne bakuba ku ssimu ya minisitule nababuuza ekibuuzo ekisobola okubanga nga bwe tulinda ebyuma studio okutereera kubanga obudde bwabwe bagendako waliwo abantu abamu abagamba singa otuwa enamba y'essimu naye okuwa enamba yange y'essimu kituufu naye saagala nnyo ate kuteekawo mirerembe eri abantu abalala kituufu tugenda kugibawa wala abantu babere beeteefuteefu bawe enamba ey'essimu yennyini ki eyange era manya gasaamu gapande sigaza emitwalo 30 gokka era ego gaba gawedde kozi nga ogenda kumbuuza kibuuzo kirala nja kubagamba maaso awo muteeketeeke ekalamu zaamwe nabawa enamba ya MTN yokka gyekola gyennina bawe naye nga maza mwali supportive twala se tugaggweyo kubanga bagamba gyembeera bagamba omusajja akola ku TV omusajja sikola ku TV ndi muweereza wa Katonda sisasulwa n'ekikumi nekyo kujja okuteekawo muki obuteesi so okubeebaza wekoza nama y'emisi nozanga tulinda katujja tukola ku simu eno nga bwebateekateeka atukwate ku simu alo twase bulungi nnyabo wasweta nnyabo ndowooza ne layini ya studio naye nezezeeko waliwo omuntu omu yambuuza ekibuuzo nga sinakuddamu ekibuuzo kya mukadde wange ono naŋŋamba nti kati tugenda mu ddiini ki nze tulaga abasabensidde waliwo emigozi buli bwomu bogeddeko n'abasamizi nabo sibatuufu akulaga n'abasamizi nabo sibatuufu kakati mukwano gange alaba puroguramu eno eddiini kiringanga abaŋŋambe omuntu ekibiina ekimutwala mwatudde mwakuŋŋaanya okulaba nga ayigirizibwa ekigambo kya Katonda eddiini tegenda twala muntu n'omu mu ggulu kigenda twala omuntu mu ggulu ye Kristo bagabanye ekigambo kino nti Mukama ayagala tukwate ebigambo tutambule mu kkubo lye tutambule mu kigambo kye bwe nagamba nti gwendera mu ddiini bweti buli kyonosenga nekikwesitaza ogenda kuwunga kubanga abakulembeze b'amadiini gano balina ebigendererwa byabwe naye nze nga kibagambye ntakira nti mutambule mu tteeka lya Katonda mu kigambo kya Katonda nga bwe kiri yekkuba ettuufu okyalo yogedde ku basumba abasumba sijja kugamba nti abasumba bano naye wali omuntu omu yambuza ekibuuzo ne muwa answer olawundi omulundi gumu nangamba nti basumba ne mugamba nti sijja kugamba basumba bano naye ku basumba abasinza ku lunaku abakkiriza mu Sande nga Sabbiiti ngera okuŋŋaana kwa nga tebassa mu Sabbiiti kitiibwa kuŋŋaana kwabwe kwa Sande tekuliko n'omusumba wa Katonda teriiyo kiddamu tekuliko n'omu abulira njiri ya Katonda ekyo njagala mbeere kkirya ku kyo ene Sunday church ng'omuntu ategedde amazima ga Katonda n'ayinsisinga n'awooza ngu tuli mu kisa amateeka gaavo naye nga bamubba akuba enduulu bwe wasanga mukazi we ayenze amugoberawo ngono eyagoba owa capati eyayenda kuwa capati naye agamba nti amateeka gaavaawo kitabo kya Matayo essuula Isaaya 8:19 agamba tuddeere etteeka n'obujulirwa oba tebagamba ekigambo ekyo bwe kiyite muli musanamu bo that is kakuŋŋunda akasooka baganda bange bakadde bange bamubuuza ekibuuzo ekyo toddamu kumagamaga ng'onoonya church y'abaana ene Sunday church ng'osuubiramu amazima toddamu kugimagamaga kuginoonya noonya ekkanisa emu ekkanisa ekuuma Sabbiiti ekwata etteeka lya Katonda abamala okugitegeera ekkanisa eyo kuwulira ekigambo kineeno Mukama si lwasigala ayawula awo abantu bangi abakuuma Sabbiiti naye nga balina nga buno obwekikaafiiri bwe mpulidde eddoboozi ly'omuntu abuuza ekibuuzo ekyo
mmanyi nti akkiriza Katonda era akkiriza mu lunaku olwa Ssabbiiti lunaku olw'omusanvu tudde nga Maama Muteesa ekawaala Maama Muteesa kisooka okuva zibenkwedde eddoboozi Maama Muteesa ekawaala so abagezaako kuyamba abantu baki balala so abantu abasinze olunaku olwa Ssabbiiti lunaku olw'omusanvu era ne Ssabbiiti yeki wabula si ffenna abasinze olunaku lwa Ssabbiiti tugenda genda bakabaka obw'obuggulu no wabula abantu abakola n'asinza Ssabbiiti n'asinza Katonda n'akola buli kimu ekyetaagisibwa tawe ye Setaani omwereere Saamu nja kubuulira enjiri ku buli enjiri mu nsi yonna naye ng'ekiri mabega wano naye kino totunuulira Saamu ng'omusingi gwe ogusimbidde ku Saamu gakulinda ogenda kugwira bwereere so baganda baffe abateeseteese akakalamu kaabwe ninawe enamba ya MTN abasobola okubuuza ekibuuzo kyabwe enamba yange ya Saamu eri 074 Amina sebo 58 ensonga y'abasiraamu ani yabuuza ekibuuzo ekyo naye mbadde nsaba kibe kyakuyiga kiramba kubanga nze nga nkyogerako mu bufunze naye mbadde njagala nteeketeeke Samoni namba ndage Samoni egenda kuba yayogera ku origini y'amadiini gonna buddiini bukya bwezize zitambula zibeerawo enkyukakyuka zaazo entandika yazabaazitandika bigendererwa kiko baali basimbye kubatandikira ebigambo ebyo wenjagadde kwetugenda ogira essimu eno wemala okwogera abasigadde mugenda kuba ku ssimu eri ku butimbe naye nga kyekyo muganda wange ekiriwo nja kuteekateeka ekyokuyiga mubeere patient mulabe programu idinga kwe muli n'okuwagira tugenda teekateeka ekyokuyiga after next Sabbath Hello. Saturday olweggulo saa 10 Kati mujye bali basho. Hello. Hello. tubagambye nti enamba y'essimu ya Samuel Kakande Junior eri 078 58 Samuel Kakande Junior era okusapootinga omulimu gwa Katonda guneeno n'okusapootinga biri by'eddwala ezisigadde eddwala 30 ekyokka tuyinza okuba nga tuzeetaaga kubanga twetaaga Katonda yekayika nze n'otasapootinga mulimu gwa ddwali n'osapootinga omulimu gwa Katonda ekisinga obukulu Mukama w'omusa amina mpoza kadde katambudde saba abadde bakuba Hello. essimu ne muyite ku ssimu eyo Mujye bali basho. Mwe bali kuweereza. Kakati bakulu. Kakati nina ekibuuzo kyange yadde newankubadde waliwo ebigenda maaso naye nina ekibuuzo nange ebikadde binnumanga muweereza bulungi atusinna ensereza yammwe naye mukulu waliwo ensonga zemwogerako naye mukusoosera bamu gy'okubuzaabuzibwa netugamba kati ekituufu kyekiba kubanga buli kimu mukyogerako buli kimu ne mukyogerako nemugamba kino kiryono muyaayo mufere eno ate nga be baliko be bawulira enjiri ya Katonda netugamba tuwulire ki ye kale ekibeera nga kiriwo ekityo nga bonna bali kati abatuufu be baliwa muntu songereko kwaba abatuufu omugamba nti bannaaye obeera oli waliwo mu busumba bwaki mutuufu n'omutuufu kakati muzeeyi omusumba yabadde ng'omutuufu ebinza kunda mutuufu yaliwa 1 ekisooka nti omusumba yabadde omutuufu yasinze olunaku lwa Ssabbiiti naye nogwolaba nti asinze olunaku lwa Ssabbiiti nga nabyakole emabega we si mutuufu gwe kennyini Bayibuli etugamba nti gwe kanisa gwayinza okusaba ekintu kyeweetaaga Katonda wo ng'ozize olunaku lwa Ssabbiiti nokwata amateeka ga Katonda totunira mwana wa muntu mukadde wange kyabuuliza abantu abasinga baagala nnyo ogambe nti Kayanja Robert oyo mutuufu kiganda mutuufu tomugere mutunde mutuufu ojje nga obamenya bwotyo obalambika bwotyo ekyo sijja kikola mukwano gwange tomugere mutunde abasaba mukkiririzaamu naye alina ekkanisa bbiri eyabapya n'eyabakadde eyabapya basadaka omuwala wa Kijoofa omukadde bakadde basadde bakamukazi ayitibwa Maria Mange Fina bamujja Bugerere Kayunga
n'abasaddaka mukazi Bavuka kati n'abakazi. saddaaka gye bakola eyo ey'okusaddaka omusaayi gw'omuntu toyinza ga nti ye mutuufu Wachanga kyali basomerako wano. Matayo 7:6 Bible egamba. Ye shall know them by their fruits. Mulemanye ku bibala byabwe. Do many gather grapes of thorns or fig of thistles? Agandi abantu baziza okugira okunganya ezabibu ku busaana. kusaana Amakulu oyinza okusanga omupapali nga gusiza omuyembe. Ebibala ebipuruvinga nga omusajja ono waffe basiwaani. siwakati Lero twali tulina omusajja ogenda okugerako ne mukwano gwange mbadde ngenda mukubira essimu naye nga essimu eganya oyitamu ku Bishop Sebutu nga yabadde aŋŋambye okumwogerako gundi. Tugeza okwetwala abasumba bano bonna ssaako yabwe yonona eryegi. Bishop Elijah Sebutu kumpi gy'omu ku baganda ba Nabbi Lois eyali muka kitange yasooka Nabbi Samuel Kakande. Bishop Elijah Sebutu alina omukutu ogumu gweta success si kumwogerako bubi. Waliwo omusajja yitwa Engineer Patrick James Rudigo. Omukutu gwa Bishop Elijah Sebutu wa Kampala International Church eri Chanja. Era waliwo byonna biri awo omukutu gwa TV n'ogwa Chief byonna biri ki wamu. Ne Elijah Sebutu basaddaka nayo n'abavubuka nga bavubuka bweta Kalipiso bamuta Kalipiso yeye akava Sudan nga Sudan waganda bamusaddaka mu kanisa ya Bishop Elijah Sebutu. Omusajja yitibwa Engineer Mukasa Fred amanye ebyatuukawo bagenda okubanga babikisinga bayiwenga okoto y'ekanisa yonna bamusaddaka Kalipiso. Terakita n'ekikumi n'ekimu balina abazungu kuliko Johana noba n'Ofelia kuliko Shuru n'Ofelia basaiga muti abazungu abateekamu sente bakola Kampala International Church Kampala International sinziki ziri usaidize Kabaga essomero ddene bali baganda ba Nabbi Lois bakodde ba Nabbi Samuel Kakande taata wange omulamba basaddaakibwa. Elijah Sebutu ali ku musingi gwa saddaka z'abaana b'abantu. Mukwano gwange nnyo amazima gakafuna nga ntya Katonda gwensinza simwogezako bukyayi nedda. Era engineer ono omusajja ayitibwa Mukasa Fred amenye kyatuukawo n'agamba sina kyakwogera kubanga nze kyokugenya ensi naye nali ebyatuukawo kabisa bamusaddaaka kumpi yalinga basupervisa ku mulimu ogwo nga bakola bayiwa mikisaazi bayiwa enkokoto basajja basaddaasi bana bantu bayisa omusaazi. So Sebutu agenda nabba abantu okuva e Kayunga n'agenda Ekiryandongo n'agenda saidizeyo Busoga n'ayita lunaku lw'abavubuka naye nga agenda kulaga abazungu abajja okukola ki okusinza ki Era baŋŋambye nti waliwo ne bebakwatira bali ebisiyaga nti nakye bakola abali ebisiyaga. So organization nyingi kino baya ne omuvubuka bata Seguya Andrew Seguya Andereya bamuli ebisiyaga wa Sebutu mitugidde asula saidize no ayitawo Buwambo bamusadda bamuli ebisiyaga Seguya bangi. So katukwale ku simu endala naye nga abaganda bange abagala bagandi mu kibiina n'abagamba amasano ga sabiti mu kutegedda matyaga mukamu gawukutte buli Sunday church si ntuufu first of all then wali badde ombuuza ku kanisa zesidi engeno wenyendamu naye nga nabagamba ekigambo kino nti buli kanisa gy'oyingiramu ng'eriko akabonero k'obukaasirya obanga buli kanisa ekiriza abantu ba general conference kimala buli kanisa gyolange etwalibwa general conference of SDA ngeri wansi wa Uganda Union ene gundi nga yebagikontrol nga eri wansi waabwe ekanisa tuli ku musingi gwa kigambo kya Katonda. Basajja abo bayinza bingi nnyo mu kanisa kanga muzo okulaba ku primary radio mundo guwedde sabiti ewedde nabagamba hello mje baleko kyaliko nga kivuga abakazi nga bagamba bukidde kyakati bane yadde mbadde mutali bize naye nange ekibuuzo omanyi Bayibuli erinawo egamba nti mu biseera by'oluvannyuma wajja beerawo okubuzaabuzibwa kujja bba kungi era ne bannabbi bajja kujjanga bangi naye nga batyo bazze kubuzaabuza. Kati ate Bayibuli era negamba nti bannabbi abo muli balabiranga ku bibala byabwe naye bano abasajja bano abaliwo mu biseera bino bazibu bakwawula. Kati nga mmwe abeewaddeyo okubaako kyemututangaaza kyemutulaga mwandibadde at least mutuyamba ne mutulaga
kati nga bukyali kuyiga munansonyiwa okwogera erinnya lye naye oyo twasobola omwawula mangu naye kuba nobabuzaabuza mubeko kyemutulaga ekirabika ekitali kyabwakati namutugambe kino mukiraba namwe tuve ku kyokwogera obwogezi kuba omuntu bwogera ayinza olowooza nti omukonjera oba wamukyawa naye mubeko kyemutulaga ekiragirika naffe tugambe nti bana eddala okusinziira ku kino awo omusajja muyaaye uno tumulaba akikola okusinga okukyogerako obwogezi wekyogerako obwogezi abantu tebasobola kitegeera kuba bagamba ayinza obba munaye amuwaayiza kuba ne yesu naye baakimukola kyekimu ekyo kyembadde nsaba ekyo basya tebugenda batwala mu kooti wala ffe tubalinzi batwale mu kooti kubanga senyonga zakyogera entaki nagamba nti tugenda batwala mu kooti naye kooti kubanga paliwo samoni banatuyita tebatuyitanga twongereko ekisingakaawo waleyo ebadde bweti ekibuzo kyaddemu ensonga bweziti bbiri agambye nti twogera gundi yakola saddaaka gundi waluminati naye nga tebiri kungu tebirabikako wowe byebakola biraga nti basajja balungi kabino twogera tebalina buwiino oba bituufa sibiki kakati tuyinza okuba nga tubyogera nga ate okyasobola kutegeera kituufu naye naga ku byokolebwa kungulu bino byebakola nga babitambuliramu tupuluvinge kikibakola ekikyamu ekibalaga nti bakyamu kasooka mbabuleko ebigambo bino katono nnyo ngenda menya ensonga ziringa nnyo bataano oba olyawo ensonga esooka abasobanuwo bona bwe twogeddeko boogera ennimi ezoogerebwa ennimi za setaani twayiga kutwalikoano tuyiga ku nsonga y'ennimi twayiga nti ennimi ezirina okwogerebwa z'ennimi eziriyo era n'abatume baali bafunye omwoyo mutukuvu ng'abasseeko bayogera ennimi abantu ze baali balina ezaali zeetoolodde amanga gaali geetoolodde awo bwe bajja ne bawulira ennimi nga boogera mu nnimi zeewaabwe twamala okulaba nti omwoyo wa katonda nga sse ku muntu tolina kubanga bonna boogera ennimi era pawulo abuuza bonna bannabbi bonna boogera ennimi naga naye bw'oba boogera boogere mu mpalo babiri oba atya omu bw'ayogera omulala vuunule naye ani ayogera olulimi n'omulala navuunula kakanda ayogera ennimi kiganda ayogera ennimi serwadde ayogera ennimi tomu mugerwa ayogera ennimi bantu bangi bonna boogera ennimi nezo ennimi myoyo gy'abasetaani negiba gibalinnye ku mitwe ekira era pawulo agamba nti ayitawo bw'anaawulira nga boogera ennimi tagandi baba balaluse ekanisa kanatera God is God of order, not God of confusion. Onayogera onasabadde mu nsonda onasabadde eno onakola wali onakola fire onagamba kitwala onagamba nzenka onakaaba onaseka church nefuuka ng'eringanga akatale eyo mbadde ensonga esooka ensonga eyokubiri etteeka lya katonda mu muntu bw'olya nga apulikinga nti etteeka lya mukama lyava tuli mu kisa sitaani yamukulembedde nkiddamu tuli mu kisa amateeka gavaawo omusajja bwagira obubbi awagira obutemu awagira okusinza ebifaananyi awagira okusinza bakatonda bala sabbiiti ng'agirinyira kuba kibaga nti etteeka lyavo sabbiiti ebasumbulwa ensonga eyokusatu byakulya buli muntu gwosaana nagamba musenyi buli kyoyagala ebikingende kyona ekifuma ekyonoona ng'akotinga bikola batume 10 akotinga essuka yakaka ku kirenge gye batusinga nga 28 ali puleni agamba nti obwo bwali bunnabbi waliwaga nti mukama tayagala kusosola mu bantu be kubayita byamuzizo petero yakiralifayinga bungi ku nsonga eyo ensonga endala gye twogerako ku basumba abo ne makondooza mako ayogera ku bbiri nebyonna byogerwawo awo mako essula eyokubiri ayogera kunaba nga kulya nga tonabe mu ngalo nayogera ne ku sabbiiti omwana w'omuntu mukama wa sabbiiti naye ebintu bingi esiiza biddamu ebyokwogera naye nga mu byonna baganda bange ensomesa z'obulimba zo zenjogedde ku muganda wamwe nabuuza ekibuuzo ensomesa z'obulimba ze ziriwa tewale kuweereza nsaba kunnyonnyola byawandiikibwa bino baluumi 14 kabikulewo nga bwonyonyolako naye budde buweddeyo nekabikuweddeko naye waliwo nange yambuuza ekibuuzo nagamba nti enamba ya airtel banange nsaayagadde nnyo okugaba namba nyingi nedda ejja kumala enamba ya minisitule eyo kayoka enala nabagenge nti namba ya MTN yassaamu kakande ekine nga zenkukwata 078 58 yeeyo endala nja kuba gyerekereza okwogera n'abantu ababuvunaanyizibwa waliwo mugaliza okubulitunyina kiyinza okujjaguza mu kyayinza okiyitawozo so si kyagadde nnyo kamutwale eyo kayoka endala nsigale nga nsobola okwesirikira ebyange nomutanonyizibwako nikijjaawo bwebuuza ekibuuzo ku namba ya minisitule egisinga oyo namba njibawadde
okusinga akasente akajja okuyamba ku mulimu ogw'eddwaliro mitwalo 30 n'omuntu omaze okukivaamu naga nti nkoze kimusasudde naye nga twetaaga omulimu gwa Katonda gwongere mu maaso. Era waliwo n'omuganda nga buzize ekibuuzo nti omuntu omu agulumiza olunaku Baluumi 14:5 omuntu omu agulumiza olunaku olulala ku lunaku lugundi agamba babu another esteems every day alike let every man be fully persuaded in his own mind. Agamba nti omuntu omu agulumiza olunaku olulala ku lulala naye buli muntu omulala n'agulumiza zonna. Naye baganda nga ekyandikibwa kino eno amakulu gaakyo nfundikira ebigambo binakadde katuweddeko nandibadde ngenda beyond wano eno naye okugulumiza ennaku endala ku nnaku endala wano baali bakyakwata ceremonial days zino ezaali ez'emikolo bakyazigulumiza nga ezimu bazitwala nga nkulu endala nga ate bazivuddeko ate omala nga zino zonna akyaziriko. ceremonial ne mmoro byanjawulo oba olusoma bakolosaayi 2 bakolosaayi ng'ayogera kubutabaninya nga olw'ennaku n'emyezi byonna oba mukulale mukunywa ayogera ku ceremonial nja kuddamu mpesamo neyo ku Tuesday nga tuzize naye zino ennaku zaba esteeming these are ceremonials not the tewali sino olunaku lwa sabbiiti olwaliwo before nga n'ekibiri kinakuyingira mu nsi. Marriage and Sabbath were instituted in Eden before sin. Naye zino sabbiiti endala zaaleetebwa after ekyo kimaze okuyingira. Pawulo z'ayogerako ze baakwatanga Abayudaaya okuyita mu mwaka ezalinga ne zisabbiiti ez'enjawulo ze bakuŋŋaana nga ze baakwatanga ezaali mu ceremonial law not the moral law 10 commandments. Baganda bwe nabadde njogera ebigambo bingi nnyo nejatandika ku kyokuyiga ekibuuzo kya muganda wange ono nandibadde njogera bingi nnyo naye muganda nja mugamba posting ali ku WhatsApp addemu asipostinga ebintu bingi nnyo nze wenajja ku sabbiiti ku Tuesday nja kubyogerako kyongere okubitegeera mu bugazi bwawe ne ku WhatsApp ojja kwongera osharinga naye wesa kya Katonda nze nkomekerezaawo Mukama bawusa abala community buli kadde n'okwagira omulimu gwa Katonda n'okutagaana kwebaza muganda waffe Engineer Nyonsi. Abantu bajja kunyiga mwana kadi nawe tukwebaza kubanga famire ye baddewo kinene naye Engineer Nyonsi no okwebaza ko entuuso musawo mutulagire tunange tukwebaza kakalikonda ke wakwata kaso okutuuka ewabasawo nkatuukayo muganda wange tukwebaza olw'ekisa kya Katonda. Yongera Mukama tukusabira buli lunaku Mukama waliwo yambuza ekibiina nga nti nesi nga mufune okwisaawo esaala ey'enjawulo otusabirako nga falinga muno TV esaala nga yanjawulo wakwisaawo nga akaseera nga lukadde tugenda okukoleza tusaba okwisaala ey'enjawulo n'okubasiibula so balina akaddeko katuweddeko n'oluganda nga ntiisa akenda wire wambuzi Mukama akuwa omukisa neziyingirayo Mukama nabala mu supporting n'okusapootinga ne bagana pali mu byuma nawe tubeebaza omulimu gwa Katonda okutuwa tuteekayo ng'akadde ne muntu